So njagala buli muntu yenna amanyi tuyagala okumanya ekifa ku Kabangala eyita Sk Mbuga mujje wano nze ngenda mu abyalumu ebinaddako nze tewali yansasula ku mulimu guno omulimu nze nagweteekako kubanga njagala change ekyuke omuntu yenna lumba Kyagulanyi oba olumbye Uganda ate olumbye bannayuganda baagala change kati ffe tujja kuteekawo olina okubeera bulungi nnyo otererewo ndowooza nanditandise bulungi nnyo nga mbikkula we nina okutandika ku ssuula eno ekisookera ddala abantu mubadde mwebuuza ebbanga ddene nnyo omwami ono Kabangala Sk Mbuga yaani Kabangala Sk Mbuga ye mwami munnayuganda kubanga ekyo kimuvaako enzaalwa ye Masaka omwami ono nno bwabanga nsaalwa ye Masaka azze ebbanga eriwerako ng'atandika okukola obuvuyovuyo mu Kampala ng'alowooza nti abantu bajja mutegeera kumbe abantu bamutegeera olw'okuba nti nze mugenda okukola research ku muntu sooka munoonyereza kumanya yaani emmanya entegeera ya munguuba basi ya munguuba before nga sinnagenda ku mwami ono Sk Mbuga njala kusooka kwogera oba kulabula muganda waffe ono gwe bayita Gravity Omutojjo mukulu Gravity Omutojjo nkumanyi oli muyimbi era weeyita nti omu ku ggwe bayimbi bakamenye mu Uganda naye muganda Gravity Omutojjo bagamba nti eryokanga neetonya tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo njala kutegeeza nti Katonda yakuwa ekitonde ky'okuyimba era gwe mulimu gw'osobola ekintu ky'otasobola kivenga ebyobufuzi ebyokukyusa eggwanga si kuyimba tukimanyi nti oli muyimbi naggwano naye ndowooza wandibadde obeerako wookoma bw'obanga omanyi nti Kyagulanyi omwesobolera okusobola okumuwakanya ku biki byayogera leka kwogerera mu background ng'amayembe mu ssabo vaayo ku live video oyogere ensonga zensi eziwulire ebintu by'okwekato twabivaamu tuli mu .com era Gravity oba olina ensonga zo ng'oyagala zoogera vaayo okwate platform yo olina following ojja oyogera ensonga eggwanga liziwulire then oba toyina bwongo busobola kutambula nsonga zino zoogera Gravity Omutojjo mbadde nkusaba otuule olinde okuyimbulwa kunaddamu nga mukama wamwe Yosefu tabayisirwa avuddeko bantugulawo okulonda kuno nga gavumenti mpya ojja kudda oyimbe ne boogezaako okuyingira struggle y'abantu gye bajja okwagala okufuna bakyuse eggwanga ng'oyogerera mu background ng'amayembe mu ssabo muganda wange wandibanga okukomekeza okuyimba mu Uganda kukomye abantu b'omanyire essaawa zino abaavu be bannayuganda bajja mu bivulu byammwe jjukira gwe ennyimba yo si yanjawulo nnyo n'abayimbi abalala otontoma butontomi era obalukawo balusi olw'okuba nti raamuwo ali 0.5 GB ram nze nja kusaba ekintu kimu ebintu by'otasobola sirika linda ebanaggulawo stage bakuwe microphone oyimbe ensonga z'okukyusa eggwanga ziveeko nga ggwe bwe weerema obutasalako byenkwawa na kukyusa nfaananayo wandibadde obeerako wookoma kuba kono okukyusa eggwanga kintu kyanjawulo nnyo n'okuyimba oba kikulime okutegeera ndowooza wandibadde weetegerera ng'omuntu omukulu so Gravity Omutojjo nkusaba with due respect please baako wookoma bw'oba olina guts ezoogera mu public nga raamuwo yajjula okuva ku 0.5 GB ram kwata platform yo ojje oadressinga eggwanga ku nsonga z'oyagala okwogera leka kubeera mu background kwogera ng'amayembe toli mayembe vaayo naawe otulage ky'olina nti oba osobola okwogera period gwe sigenda kulwako kubanga nakuulireko mu mboozi zono Sk Mbuga ng'oli mu background oyogera oweereza ebigambo ebitono Kyagulanyi guweepangako tonnatuuka ku sayizi ye owulira Kyagulanyi guweepangako tonnatuuka ku sayizi ye era toligituukako goyinza okuba nti weera oli muddugavu nnyo nti osobola okwekaka mu nzikiza ne twakulaba era tetujja kukulabira ddala sigala mu nzikizayo gy'oba obeera n'ensonga za kukyusa ggwanga si za kuwalampa si za kwogera ku microphone na kutontoma bino si bitontome kuno si kubaluka kuno ku nsonga za ggwanga za kukyusa bantu bonna gw'ofa ku lubutolo na baana bo ffe tufa ku ggwanga lyonna abantu obukadde mu butaano so mukulu weewummuzeeko era nga naawe essawu yejja bw'olobanga oyagala kwogera tujja kukuwa time oyogere kati naawo nvuddewo ne ŋŋenda ku mukulu eyandeese omutuufu ono gwe bayita Sk Mbuga Kabangala nsoose ne ntunuulira omwami ono nali namukolako dda profile gye buvuddeko emyezi nga munana ne muloka ne mugaka muteeka awo yali atandise okuleeta jjejjerebu naye nga mukimanyi nti abawagira gavumenti ya Yosefu Tabasira mutanu wa kale ekiziba limbika bingi nnyo mulimu abaffere mulimu ababbi mulimu abatemu mulimu abalowooleza ddala wansi nga balooza nti eggwanga baaligula baalimala byebika by'abantu abakola ki byebika by'abantu abawagira President Museveni kati ono omwami ajjira mu kiti ky'abaffere ababbi abatemu kyajjiramu era kyajjiddemu olw'ensonga nti gavumenti ya Museveni kijja kwanguyira nnyo okukweka ng'oli mubbi kasita nga bawadde ssente ono ekyo ekika kyajjiddemu who is Sk Mbuga Kabangala bwe nsoose nenkola okunoonyereza kwange nenzijjadde ebitabo bye nasooka okukola mu kunoonyereza kwange ngenzo kizuula nti omwami ono alina ekikyamu ku bwongo 1
ensoma ye ng'omuntu yamunguwa yensonga lwaki amagezi alina matono ono nno omwami yakoma mu P7 nayo teyagituula mumpulira bulungi omwami ono Sk Kalangala ye P7 drop out tiyatula na P7 kati bw'oba tuddiringa n'omuntu nga teyasitula P7 naye nga Katonda yamuwa n'amuwa ssente nga gye yaziisa gye ngendo bbala nga gye yazijja kiba kikwewunyisa abantu be tuddiringa nabo so batuba tuddiringa n'omuntu P7 drop out kiba kizibu nnyo okuba tugenda kulowooza n'abantu bano bwe bati ekyokubiri omwami ono alina ekizibu kimu kiriwo ekiti nti alina urban excitement emuleetera okulowooza nti yasinga okutegera mu bagagga bali mu Kampala so nga n'obugagga bwe gye yabujja gye ngendo balambulira buki obungi nga bagamba nti mwana mugimu ava ku ngozi kansooke nibaviire ku ntono mbatottere buli kimu nga bwe kirina okubeera bwe tugamba nti mwana mugimu ava ku ngozi mba ntegeeza ki tugamba nti nga omwana bw'abeera ne kitaawe already bw'abeera bwe nti bwe ntandise mu myaka egyedde nnyo mu ssaza erimu erya Ssaabasajja ery'e Masaka wabangayo musajja gwe bayitanga Haji Kabangala ono nno yazaala ono mwami eyayita Kabangala naye before nga sinnayogera linnya lyo Kabangala ntunudde mu bitabo byange ne nnoonyereza nga Kabangala kitegeeza ki ne nkizuula nti Kabangala ze zimu kyebimu ku bika by'emmese nenga bo biri mu family gye bayita ey'emisu waliwo omusugo bayita emmangala kati bwe mpulidde erinnya liro Kabangala nenfumiitiriza mu bika by'emmese nenkizuula nti mu family emu oba mu family emu gye bayita ey'emisu erinnya lino Kabangala gye liva nentunira fasi yono omwami kituufu nga naye Mangala yennyini ne mmanya ndi gwe tuddiringa naye ntira tuddiringa na Mangala tuvula nti amatu gaamubangala emba za musongola ziringa ng'embayi za muwogo kata wotumaye nti omuntu gwe tuddiringa naye mufu muzibu endowooza ntono ate nga mwana mugimu ava ku ngozi kyovula nti lumonde waba azaala abaana basiba ku miguwa gy'obeera bagenda kutoloka kitandika kitya bagamba nti akaze kafiira ku mugomba mu myaka gy'edda nno omwami ono gwe bayita Haji Kabangala mu Kimanya Masaka gye yazaalira omwana ono gwe bayita Sk Mbuga Kalangala mwenda gommanyi era omwami ono naye emirimu gy'emituufu gyali gya bufere nakubba mu disitulikiti y'e Masaka omwami ono yaferanga abantu bangi wepomo yafereranga n'abayindi omanyi kaze kafiira ku mugumba omwami taata wa Mbuga ono era naye yali mufere wa bbaluwa ng'amanyi okugenda mu bayindi n'abajjako ebintu mu kifo ky'okuwandiika nti ebintu bino bitutte ku bbanja ye yawandiikanga nti ebintu bino biguze oba nsasudde abayindi batwalanga ebbanga okugenda okubanja omwami ono ye nga balaga endagaano ze yawandiikanga nali nsasudde ekyo nno kyajja enviiri mu bayindi kyajja enviiri ku mutwe abayindi bagamba no ono omusajja alabika atumanyira bumanyiza okutubba tujja kumwekolerako ate si bayindi bokka yagendanga abba buli kintu kyonna ekyetaagisa ku kyalo ng'afera abantu to the extent nti njagala babikira nti taata w'omugenda taata wa Sk Mbuga ono no gwe bayita Haji Kabangala era naye bagamba nti yafiira ku mulimu nga balobu ebyembi taata wumula mirembe mu lutalo luno toliimu njagadde kuleeta history alaga nti mwana mugimu ava ku ngozi era taata n'osonyiwa okwogerako obubi nti naawe omwana watulekera ekizibu ky'omwana nti emize gye wali okola ng'okyali muvubuka omwana we gye mutufuukidde ekizibu era naye afuuse mubbi mufere kungwa so nno ne taata bwatu bwe yali mufere era naye ekyamussa bantu baali bamubanja essente n'empya n'enkadde ne bamuluma mu kiro kimu ne bamumiza omusu lwa bufere era taata Sk Mbuga ne bamutta lwa bufere kati nawo nga nvuddewo we mbalagira nti mwana mugimu ava ku ngozi era emize tegifiira ku bagumba until n'omwana omuze atambudde nagwo kati naawo bwe nvaawo n'enkoma okolivansi olwo vidiyo ekoze eki vidiyo etandise vidiyo ekoze eki vidiyo etandise oba ntandikire wa simanyi na kumanya simanyi wengenda tutandikira kubanga Bwiino mungi nnyo sharing a video simanyi wengenda kutandikira ntandikire ku ntandikwa yaayo sijja bbaluwisaayo ntandikire eno Bwiino w'omutembeeyi mungi nnyo ninga ayina dictionary kale bwe tutyo omwami ono bw'amala okuba nti akulidde Masaka gye yasomera n'atamalako P7 era teyagituula
yasalawo okutandika okweyiya n'ebigulupu by'abavubuka bye yali akolanga nabo emirimu gy'okufera mu kitundu kya Masaka. Sk Mbuga yatandika emirimu gy'okufera eja musajja yasudde golodi era basudde ebisente. Bino nno babikolanga biseere bisinga ebya butale obw'omubuulo, bayinanga n'abantu ababazigira nti abantu abayinanga ssente ku byalo abasuubuzi ne batandika okusuulanga ssente. Bino ebisente ebibeeranga bisibe nga binene nnyo nabo bisuula ku nsozi emmotoka we ziggweramu amaanyi. Kino nno kyataanulanga abavuzi b'emmotoka ebiseera ebyo okuyimirira okulonda ssente. The moment kasita wasibanga emmotoka n'ogivaamu ng'abasajja bano bajja banyagulwa buli ekiri mu mmotoka sina kindi bwe baleseka akajanja bayinza okukomeza omusu. So nno Mbuga agenda okukola emirimu egyo yagikolera ebbanga eriwera. Ensi n'etandika omutegeera nti mufere. Muno nno mwe yatuuka n'okuferera omu ku makanika eyali kumpi ku kyalo kwe bamuzaala kuno n'amufera siringisi emitwalo 3 mu bbanga lino zaali ttono nnyo. Bw'amala omufera ono n'ategeera nti yamufeze Sk Mbuga ne kimuddusa ku kyalo ne yeeyongerayo yogayoga mpaka mu South Africa. Bw'amala otuuka mu South Africa emirimu gye yatandikirako ano gyali mizibu nnyo. Kati nno tuyingidde South Africa mbajje Kampala mbalese South Africa. Mu South Africa yasooka n'atuukayo n'asanga ng'embeera si nnyangu. Olw'ensonga nti mu South Africa oteeka okuba ng'olina omutwe ogukola okusinga ku gy'abanno okuba nti okola emirimu gino. Yasanga obuzibu mu kunoonya emirimu n'okwetandikawo. N'engoma nti omukalukalu tajja busera. Omwami ono yatandika okuba nti atandika okunoonyereza yo mu ndowooza yalowooza nti bwe nsooka okutunya bannayuganda bafunye ssente nsobola okukikola. Mu kino nno mwe yakwatira ekigulupu kya banne okwali Sk Mbuga Kalangala ye kennyini Kabangala, Haji Kika, omwali Aziz Wepo ne Badiru Pro. Bano nno omulimu gwe basooka okukola oba emirimu gye basooka okukola kwe kwalinga okutandika okulekinga bannayuganda abaali bakubyenga ensimbi okuzijja ku bateeja n'okubagoberera okubajjako ensimbi n'okubamiza omusu. Mu mulimu gwe basooka okukola basooka kujja mu bulamu omuvubuka gwe bayitanga Nyanya. Nyanya noono kigambibwa nti yali amaze okujja emitwalo egiwera 30 ku muteeja. Omanye South Africa omuteeja ye muntu azze okukolebwako emikolo egiba gimuleese naye oluvannyuma ne bamukyusa kyano ne bamuggyako ensimbi ze nga tebamukubya ddoli wadde omusunako naye ng'akkirizayo okuwa ensimbi ze ne bazimuggyako ne bamufera bulungi n'akkiriza. Kati omuvubuka ono Nyanya bwe yamala okufera omusajja bulungi amaze omufera ebyembi bano bo tebamanya nti omusajja ono sente yazisindise waka. Nyanya bw'amala okufera omusajja ono emitwalo 3 egya rands yagisindika e Kampala. Mu biseera ebyo eseera we yasindikira sente ezo bwali bukadde 9 eza Uganda. Bano n'ekibinja ky'abano kyamanya nti Nyanya yafunye sente bamunoonyereza wawaali okutuuka omuwala wali omutwalo omugulira omwenge mu bbaala ebiseera ebyo nga balooza Nyanya alina sente era nga baagala muvumbiikiza muggyeko sente zino. So kye batamanya nti Nyanya sente yali amaze zisindikadde Kampala nga zaatuuse dda. Baamuwala banyale bamutwala mu bbaala omunywesa omwenge bagezeeko omuggyako ensimbi zino n'okumbuuza ensimbi gye ziri. Omwami ono bwe baalaba nga tebasobola kumujja mu nsimbi balowooza nti oba ensimbi alina waziterese. Baamujja mu bbaala emu era n'omwongera mu bbaala endala omuwa omwenge nga balowooza nti omwami ono ayinza okuba nti omwenge bamuwadde tekozikoze eki tegunoze. Mu South Africa okukuba oba okubba omuntu ng'omubbye tomukubye wadde oluyi. Ebiseera omuntu bamuyita muteeja naye ate okubba okwo mu lulimi olu South Africa bakiyita kyampene. So omwami ono Nyanya bwe yakuba kyampene we bano balowooza nti sente akola ki akyazirina. Kati abaami bano ne bakwata Nyanya ne bamutwala bwe bamujja mu bbaala eyasooka ne bamutwala ku New Light Club ebbane opposite Shoprite ne babadde bamunywesa omwenge era ono gye bamukwata omuteeka mu motoka okumutwala gye baali basuubira nti gy'atadde ssente. Bagenda otuuka eyo ng'essente baziraba nga balowooza babuzaabuza. Ekigulupu kino ne kijja omuvubuka ono mu budde era ne bamutta ne bamusuula awo. Mu kumusuula awo South Africa lwo enfa nnyingi nti South Africa basobola okutega accident naye nga bamaze dda okukutta ne bakuloozesa nti wakoze eki wafudde accident. Bino nno twabira bakole ku mugenzi munnaffe muganda ffe Goloba eyafe South Africa ne batugamba nti yafa accident nga tekituufu kiri nti akabenje baali bamaze okukateeka olwere nga baali bamaze omutta busi. So nno kino ekyono Nyanya tekyewawukanako na kino kye baamukola bwe bamulowooza nti alina ssente okuba nti baamutta. Bwamala okutta Nyanya poliisi ejja ekebere crime scene bagenda otuukawo poliisi ng'etuko nga yo byegamba nti abantu bano abaali n'omuvubuka ono be baamutta kubanga bagenda okunoonyerezanga omwami ono baali bamufumisa ekiso mu kifo ekikyamu ekyamujja budde
n'asobola okuba nti yakkire wa Ssenkaaba. Era poliisi bwe yamanya abantu bano bamaze ogiwa olugalo abantu abalina omuvubukono mu bbaala, poliisi yabanoonya era bo abamu ne babuna emiwabo, abamu ne bafuluma ekibuga bamuttira ne bagenda mu bitundu ebirala. Noono omwami we yafunulwa ekibuga kino n'agenda mu bitundu ebirala eby'eggwanga erya South Africa okuba nti akolayo emirimu egy'enjawulo. Ngenze mu maaso. Omwami ono bw'amala okudduka eno gye yakolera emisango egyasooka, yadduka n'agenda e Sandton n'aggulawo essabo. Bw'amala okuggulawo essabo mu kitundu kye bayita Sandton Park Mall, bw'amala okuggulawo essabo lye n'atandika okuyita bakasitoma bagenda okufeera mu ssabo lye. Era bakasitoma ng'omenti abantu bangi balina ebizibu bingi nnyo. Omwami ono bw'amala okuggulawo essabo n'atandika okufuna bakasitoma, era emirimu gye yali akola mu South Africa nga tannaggulawo ssabo lino yali akola emirimu ebiri. Emirimu gino abantu abali e South Africa ndoza mujja kunjulira. Omulimu ogusooka omukulu gwalinga gwa busawo Buganda bakusawula. Omulimu ogwokubiri ogukolebwa South Africa naye nga gukolebwa abagwira abava mu ggwanga lye Tanzania baguyita muchomoko. Omulimu ogwo muchomoko gukolebwa abantu abava mu ggwanga lya Tanzania. Naye ku olwo ono omwami bw'amala okukola amanyanga ag'okutta omuvubuka oli Munnayuganda, bw'amala okudduka n'agenda e Sandton. Naye mu kugenda e Sandton y'emirimu gyali amanyi ebiri gwali busawo Buganda n'ogwo omulimu gwe bamenyedde muchomoko. Omulimu guno muchomoko atagumanyi nga bw'okiwulira ekigambo muchomoko kuba kuchomoka. Okuchomoka kwe kuluwa. Okuchomoka be bantu abakola emirimu egy'ekiyaaye naye nga bazze ogukola naye nga bambadde mu ngeri eri professional batya. Oyinza okuba oli ewuwo ng'otudde bulungi nnyo. Omusajja ng'ali mu ovulo ya umeme n'ajja ng'amaze okuleekinga nti nannyini maka taliiwo wasigadde omukozi. Bano bwe bajja nga bambadde bayinza okugira mu ovulo z'amazzi eza water, eza umeme oba eza post office nga bazze bambadde bulungi balina n'ebigenda okukola. Kati omukozi gwe babasanze waka bwe bamusangawo yalowooza nti boosi we yatumye abantu bano okujja okukola services ez'ebintu bino wammanga, either amazzi, amasannyalaze oba okukebera biiru ez'ennyumba ku buli kimu kiba kiri awo. So omwami o Sk Mbuga bw'amala okuba nti amaze okuggulawo essabo n'adda ne ku mulimu gwe ogwa muchomoko ogw'okuba nti yakwatagana ekibinja ky'Abatanzania okutandika okugenda mu bitundu eby'enjawulo mu kibuga ekyo okutandika okumenya amayumba g'abantu nga bajja ku nyumba. Bo balonda amayumba g'abasajja abagagga okusingira ddala bali aba South Africa abagagga n'abayindi abagagga balinanga ssente mu residential areas ezo. Bajjanga bambadde nga ba professional nga n'emmotoka zibagiddemu za ba professional abazze okukola emirimu egyo. Bo bajja amaze okulekinga nti nannyini nnyumba taliiwo wasigaddewo house girl. Bakwata house girl bamuteeka ku mpingu oba ku mikuwa, bo ne bayingira mu nju ne beekola buli kigenyi ne bajjamu ensimbi, bajjamu golodi, bajjamu na buli kimu ekyetaagisa ne bagenda nabyo. Kati mu mulimu guno babbira ebbanga ddene nnyo mu kumenya amayumba g'abantu kubanga balina master keys ezayingiranga mu bisenge by'abagagga okubbamu ebintu bino. Mu mulimu guno gwabafuukira ekizibu nti abayindi batandika okomplaininga ekibinja ky'abantu ekibabba. Poliisi netandika obbayiga omu ku omu. Poliisi bwetandika obbayiga omu ku omu basaasaana era Abatanzania basinga obungi babatta abali mu mulimu guno. Ono nno Kabangala nga bwe bagambye ekika kya Messi naye ng'eri mu famire ya Musu. Kabangala ye yawona kuba banna abasinga obungi babatta. Bw'awonawo n'adda mu mulimu gwe yali asobola obulungi ogw'okukola ki ogw'okufera n'ogw'okugaba eddagala eri ekicupuli eri mu ba South Africa be yali alina okufera obulungi. Omwami ono olw'okuba nti yali amaze okuyiga obufere obulungi, amaze okubba ng'ate ayize n'obutemu ng'omutima takyalina kintu kyonna kyatya. Omwami ono yagenda maaso okuba nti akola emirimu egy'enjawulo. Emirimu egy'enjawulo mu gimu gye yakola kwe kutandika okusawula nga babba abantu. Naye mu kintu kye yakola omwami ono mu bintu ebizibu yakola, omwami Sk Mbuga mu kibuga Durban wakolayo ekikolobero ekitenkanika kitya. Waliwo famire y'abayindi emu yali ewangala mu kibuga Durban omwo. Yalina ebizibu by'abafamire obumanyi nti abayindi beeraguza nnyo. Abayindi mu kweraguza bamanya nti waliwo abasawo b'ekinnansi abasobola obbajjira ebikubo by'okola mu nnyumba yaabwe. Era lwali teruli busa ne bagwa ku Sk Mbuga. Sk Mbuga ng'ajja bamuyita ng'atuuka mu Makamuli. Mujjukire nti abantu bano abafere bonna naddala abasawo abafere bonna bayita abafere. Ajja ng'alina ekigendererwa okumanya ekizibu kya mala okumanya ekizibu kya mujje n'akola ebiddako. Sk Mbuga yamanya ekizibu ky'abayindi bano
najja n'ebyokwolabye byajja asibye mu nsawo ye nga bantu tebategedde. Bw'atuuka mu nju n'asima we yasima ye kennyini ne yeesulayo ebintu ebyo yajja nabyo ebyefaananyiza biri bamugambye nga bali tebatunudde eyo. Bw'amala n'abagamba nti ebintu bye mubadde muzze okuŋŋamba okukola olwedde bibino wano weebiri, n'abibalaga abayindi ne bagwa amatwe bagamba ono ate tujja kuvaako ono kubanga akola okusukka kubadde twali tulabye. Terwali olwo ng'abayindi abajjamu ssente ng'atambula ng'agenda. Yakomangawo kujja ng'obbalambulako mpaka abayindi lwe bagamba nti ate ebintu bizzeemu. Sk Mbuga nga bwali omufere kkungwa yabagamba nti ekizibu kyammwe bajjajja babagambye nti n'omwana omuwala gwe muyina oyo, bajjajja balagidde nti omwana omuwala oyo muyindi kaalaala muyina omumpa mbeere naye muwase, bwe naamuwasa ebizibu ebisinga bigenda kukola ki? Bigenda kuggwa. Abayindi olw'okuba bo bakimanyirunye nti bwe bakuggwako bizibu nga bya bintu bizibu bya mpewo zaabwe bintu bya bisiraani asobola okuwaayo kyalina kyonna. Jjukira ndookuba nti abayindi baali mu Afrika, baali bamanyidde ennaku ya Afrika nga tebasobola gaana kuwa muddugavu mwana, nga bakwata omwana muwala omuyindi kaalaala omuto embeerera nga bamukwasa Sk Mbuga ng'amutwala ng'amuwasa. Sk Mbuga ono ng'abeera n'omwana omuwala ng'amuzaalamu omwana. Mu kumuzaalamu omwana Sk Mbuga n'asiiga omwana ono bulwadde. Naye wano nga kansimbewokko akati mbazzeko emabega. Tuddayoko Masaka. Masaka Sk Mbuga gye yakulira. Kitaawe nga bwe mbagambye nti yali musajja muzibu nnyo nga mutabani we. Amawulire gennagandaga nti Sk Mbuga ono obulwadde buno baamuzaala nabwo. Bwalina buno obwa sirimu kubanga ffenna tubulina mu nsi yonna. Sk Mbuga yazaalibwa ne sirimu ono. Era nti kyatwalira maama we ebbanga ddene okudisprovinga abantu nti omwana we si mulwadde wa sirimu. Olw'ensonga nti omwana yagwanga ku ndiri, omukazi n'alowooza nti omwana we bamuloze bulozi olw'okuba nti bamwagala. Era ne bamuwanga obudomola n'obudomola bw'amaddagala okunywa okutuusa lwe yadda engulu n'atereera n'atandika okukola emirimu gye yakola n'okutuuka olwaleero nti ayimiriddewo ku ddagala. Naye nga yonna gy'avudde omwami ono ettima ly'alina alese asize abaana b'abandi siriimu okubula obbamala mu Uganda. So njagala kukola clarification. Tebaba balimba nti Sk Mbuga yafuna ekirwadde kino mu bukulu. Sk Mbuga obulwadde yabufuna mu buto bamuzaala nabwo mpaka nakati. Naye gy'ayise yonna azze asiga abaana b'abandi ekirwadde mpaka nakati. Bw'omusajja ono amala omuwa omwana we muyindi amuzaalamu omwana n'amuzaalamu omwana, Sk Mbuga n'asiga omwana ono muyindi obulwadde. Bamala omusiga obulwadde n'amuleka n'omwana ono n'adduka. Bw'amala okudduka bifo nga tannadduka yaddamu n'afera abayindi bano famire emu n'agifera ssente n'agisula n'eddalu. N'abandoninga omwana w'abandi n'abandoninga n'omwana yennyini gwe yazaala muyindi n'amulekawo n'agenda. Oyo gwe tuyita Sk Mbuga. Kati nno awo nno nga sinagenda wansi kukkirira. Waliwo statement gye njagala okusooka okupiikinga mu byonna byayogedde. Yagambye nti Bobi Wine tateeka mu mboozi ze, taziteeka mu basiraamu. Mukulu Kabangala eyayita Sk Mbuga era eyayita omusiraamu. Njala kujjukiza nti bwali okola embaga ey'okuwasa omukyalo no guwasembayo okuwasa. Embaga eyo nina information endaga oba okunoonyereza kwange nti buli muntu yenna ow'ekitiibwa eyajja ku mukolo ogwo ekitono nnyo wamusasula milioni 5 ku 10 okujja okwatandinga omukolo ogwo, kubanga abasinga obungi bali bakumanyi nti oli mufere oli mubbi nga serezo za kikolimo baali baganye okujja ku mukolo ogwo. Era n'okuleeta vice president okujja ku mukolo ogwo, vice president soka n'omuwandiikira n'agaana okujja, n'okozesa driver wa Skandi amusendesendera wamu omutwalo gumu ogwa $1 okusendesa nda vice president okujja ku mukolo gwo. N'abantu bonna abakulu abaliko bonna basasula okujja ku mukolo kuba bali bamanyi emizeejo nga tebasobola kujja ku mukolo gwa musajja mubi, musajja mufere, era nga tebasobola kujja ku mukolo ogwo. So mukulu bw'oba oyogera ku kyeddiini ngero Gabriel Kyagulanyi obutayogera ku ddiini, njala kubuuza ekibuuzo kimukulu. 1. Ebbanga lyonna obadde musiraamu, kubanga Allah bwaba Allah yasalawo ng'oli musiraamu era obeera musiraamu. Naye mu Kuruhani gy'osoma oba ffenna abakuruhani gy'osoma abasiraamu gye basoma etugamba nti ekitonde kyonna ekyatondebwa Allah oba katoyitibwe tuyita Katonda kibeera mu kifaananyi kye. Kati gw'osinzira mu kkowe ki otandika ate okujerega ekikolwa, otandika okujerega ekifaananyi kya Katonda kyalimu nti tateekeddwa kwogera ku nsonga z'abasiraamu. Kati gwe basibye abasiraamu mu Uganda okumala ebbanga lyonna babasiba bamazeewo. Wali ogenzeko mu kkomerero zira n'otwalira abasiraamu emmere, kye kibuuzo ekisooka.
wali ogenzeke mu kkooti yonna ne weemirira omusiraamu kye kibuzo ekyokubiri. Wali oyina wonna watu wali ogambye nti ngenda kuyamu omusiraamu gundi nedda. Basse abasiraamu bama na mu Kampala ne mizikiti gyonna. Wali ovudde n'okonda eminga gavumenti gy'ogamba nti gy'owaana nti ekikola ky'okutta abasiraamu. Kubanga tukimanyi nti ebikolwa by'okola eby'obusamize n'obulogo bisinga omuntu atali musiraamu oba takiriza mu busiraamu. So njala kutegeeza nti bw'oba oyogera ku ky'eddiini kiveeko kubanga eddiini kye kintu ekitagattibwa na bintu birala. Eno tuli mu mboozi y'abafuzi gwalesemu beki y'obusiraamu. Era weesonyiwa kibayita eddiini y'abasiraamu kubanga eddiini y'abasiraamu ekulagira nti omuntu yenna yatondebwa mu kitonde kya Katonda. Omuntu yenna yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda abeera Katonda newankubadde twawukana mali nti nze ni Mukatoliki oli mu Protestant oli Musiraamu ffenna tusigala tuli mu kitonde ekitonde kye kimuba mu emeji ya Katonda. Kati bw'oba oyogera ku bintu by'eddiini weegendereze nnyo kubanga wandiyeekuulira akabazi kugulu kotajja kusobola kwekuulira ku lunaku lulala ng'okugulu okumenye. Ebintu by'eddiini bijje mu byobufuzi. Sigala mu byobufuzi bwe wayingidde nga tujja bitegeera. One, bw'obanga oli P7 drop out nga n'ebibuuzo tewabituulira P7 kiba kitegeeza nti ensi eri ku buzibu. Awo nno wenkomyewo tutandikire wali we twakomye tugende mu maaso. Bw'omala okufera omuyindi n'ofunisa omwana we olubuto n'omuzalamu omwana n'omudropinga omaze omusiiga obulwadde, wayitawo omwaka gumu era n'okomawo mu kibuga kye kimu ogezeeko okutandika okufera abantu abalala abakumanya era bo ne bakubuuka ne bakola ki ne bagenda. Naye era mu bitundu bye bimu waddamu n'ofuna omukazi oba yali girlfriend wo eyasookera oligino ddala omukyalo mu South Africa omuzulu. Ono nno wamukunkumulamu abaana 4 ng'omukulu wa myaka 14 n'abato abasembayo omuntu asemba wa myaka 4. Omukyalo no stiru naye wamuleka n'obulwadde n'omuleka n'abaana era n'odduka e South Africa n'omwekweka nakati jjolo gy'abalamu tanaddamu okulaba olw'ensonga waliko omusiizi obulwadde omulekedde abaana era n'odduka nga towadde wadde obuyambi. Oyo no Sk Mbuga ngenze maaso. Obadde nga buli lwogenda n'okyusa ekitundu n'opangisa ennyumba gali kwoleka mw'okolera emirimu gyo nga wewanira ku bannayuganda abasinga obungi mu South Africa ng'enju eyo bwagiguze. So nga ate enju eno gituteekawo lwa bizinesi okuba nti oli musawo wa kinnansi afere abantu. Era ebiseera bisinga abantu abasinga balowooza nti omwami ono sente azijja kumba nga sente wazijja nga mbufere n'okufera abantu mu bintu byewakolanga ebya ddiiru. Era nga gwe asinga okulimba bannayuganda bonna mu bintu by'okola. Njagala mukulu eyeeyita omugagga omu Kampala Sk Mbuga njagala obuulira abantu. Bw'amala okuva e Sandton n'ogenda e Pretoria e Zambezi Drive ku address ku wali n'oggulawo essabo n'oggulawo essabo. Bw'omala okuggulawo essabo n'oggulawo website kw'otundira gold n'okuferera abateeja oba betundise abantu abajja okubajjanjaba. Mu maka gano wakoleramu ebikolo biro bingi. Mu bikolo byewakoberamu mwe muli okwebasanga abakazi aba South Africa aba pensioners abali bakola mu government n'obawaliza n'okuva ku mirimu basobole okusaba sereza za pension kumbo oyagala bafera. Naye mu kikolwa kiwasinga okukola ekibi musajja gwe njagala ensi ekumanye. Mu ssabo lino ery'okuzambezi drive by'omala okuggulawo watandika okukola website eyo ng'oyitirako okufuna abantu abo. Wafuna abakazi abali benkanamu abali bakola mu government n'abali bali bakola mu bitongole nga balina ebizibu byabwe. Gwe nno wabagamba nti bwe mba nga mwagala kutandika business nze nsobola obbaga muve ku mirimu gya government mujje tutandike business naye nga mumaze okuteekayo okusaba kwa muvudde ku mirimu musabe ne pension yammwe. Olw'okuba nti South Africa nsi ya njawulo nnyo ku nsi endala za Africa nti omuntu ogenda okusaba pension n'okufuba ku mulimu tekimutwalira bbanga ne pension ayinza omufuna wakati w'emyezi 6 ku bbanga erisingawo ku bbanga ettono nnyo okuka wansi. Abakyala bano bakuwulirizanga olw'okuba nti buli muntu eyajjanga okujjanja omusa buno wamalanga mwebakako. Mukumwebakako wamugamba nti omuga nti ebizibu birina okuvaamu nina okumala okusiiga eddagala. Mu kusiiga eddagala lino tewalisiiganga mu mutwe oba mu maaso oba mu bigere. Eddagala lino walisiiganga ku busajja bwo n'omala ne webaka ku bakazi bano ng'obaga nti ogenda basiiga eddagala okubajjako ebisira bye balina. Mu process eno wasiiga abakazi b'abandi aba South Africa abasukka 20 obulwadde n'abamu ne bafunisa embuto abalala bazijjamu abalala tebazijjamu bakyalina n'abaana bo naye tomanyi baana bano gye bali. Mu bakazi bano bwe wafunisa embuto n'okufunisa siriimu
wagenda okuvaayo ng'abakazi bano bategedde nti omaze obbafera era bw'otyo n'odduka za mbiro otere weewogome kubanga abakazi bali bamaze okutegera nti obasiiza obulwadde ate omaze obbafera n'okubagisayo ensimbi zaabwe zonna eza pensioni ng'omaze ozibba naye mu kisinga obukulu wabasiiga obulwadde n'obalemesa emirimu n'obazalamu n'abaana n'abamu n'obaggisaamu embuto ezitaali neetegekere. Abakyala bano bagenda maaso mu kibuga Pretoria Gineza area za Mbezi Street Drive ne bawaaba emisango gino gye bawa gyali wakati w'emisango 8 ku 4. Emisango gino gyonna gyalimu okubabbako ensimbi wepo n'okubafunisa embuto n'okubazalamu abaana n'otalaba biribya n'odduka. Kino nno kyakuwaliriza bw'amanya information nti abakazi bano bamaze okuwaabira Sk Mbuga wadduka era n'ozigumya zambiro ne weeyongerayo. Bwe wadduka gwalooza nti emisango giwedde kumbe bano abantu tebajja kuzikira mpaka lwe banaakufuna. Goyinza okulooza nti oli mugezi nnyo to the extent nti sente ze wababbako wazigulamu emmotoka ezimu ze wasooka okuleeta mu Kampala ekika kya Hama zino ze wavugiranga ebuziga era ze wateeka mu nnyumba yo ey'ebuziga. Gwe n'olowoozesa abantu olina ssente empya n'enkadde kumbe ssente zino zonna wali omaze ozibba mu bakazi. Bw'omala okudduka eyo waddamu n'oggulawo essabo eddala. Mu kitundu kye bayita water claw waggulawo essabo lino n'oteekawo ne office zino ze wateekawo weekugambidde nti office zino ate zaali modernized okusinga ku ndala ze wali olina. N'oggulawo website y'okutunda gold wepo n'eyabateeja ab'okubbirako ng'obawa obusawo Buganda obutaaliyo. Mu mirimu emirala gye wasooka okukola nga sinakkirira wano information gyenna endaga nti mwami gwe wanoonya nnyo sse n'otuuka ekiseera okuba nti watuukanga n'okugyamu abakazi embuto e South Africa nga weefudde omusawo ajjamu embuto era bakumanya nnyo ku street tiwali musajja mu kugyamu embuto ng'oli kafulu. Wepo n'oggaba eddagala ery'okugeza obusajja bw'abasajja abalina obusajja obutinginina gwe nno ng'olina essabo olina eddagala ligamba nti obagezesa n'okuwa amaanyi g'ekisajja gye gyonna n'emirimu gye wakoleranga ku street nga tonnafuuka musawo Muganda mutuufu. Bw'omala okukola essabo lino n'okolako ne office koteka website okubba n'okufirirako gold. Njagala mbajjukize nti homophobia eyasooka e South Africa nga bannayuganda gye bali nga n'abadde bakyaliyo si bbanga ddene nnyo. Omwami ono Sk Mbuga ng'ayita ku website yeeno yafera omu ku baana ba Jacob Zuma oba omwana yalina oluganda ku Jacob Zuma. Ono nno bw'amala mufera yali ayina munne baba mu lyo lumu olulangira oba yalina omukwano gwe nga naye ayina olulyo ku kabaka wa South Africa w'Abazulu n'obakwata n'obafera era wabakwata n'obatwala mu West Africa gy'obalaga kolodi ow'ebicupuli n'otukoba fera sente empya n'enkadde ezasukka mu million lands eza South Africa. Bana bambi bagenda okudda e South Africa n'ebintu by'abamaze obbaguza bagenda otuuka wanga sereza muzitutte nenga ne golodi gombafeze wabicupuli. Kino nno kyanyiiza kabaka w'Abazulu n'alagira abasirikale okunoonya Sk Mbuga ne banne abaamuddukako ye n'asigala okuba nti kabaka ono yatuuka okubanga akwatibwa obusungu n'alagira aba South Africa bonna bagobe abagwira mu South Africa. Kino nno gw'omu ku bantu njala bannayuganda mutegere nti omuntu omu eyaviirako xenophobia ezimu kuzaasooka omwafira bannayuganda n'abanigeria Sk Mbuga yazireeta okumala okufera omu ku baana abalina oluganda ku bwakabaka ne ku president yaliko ebiseera bye bayita Zuma. So no xenophobia yasookera eyali nga eyasooka mu South Africa nga muvudde ku mukadde nnyo ono Sk Mbuga yamuviirako okuleeta xenophobia ono olw'okuba nti yali amaze okufeera abamu ku baana babanene mu gavumenti. Era xenophobia ono okutuuka Mbuga yamala kufeera omu ku family member owa kabaka oyo nga ne kabaka yennyini mwali mu bufere buno babukolera mu North Africa mu nsi gye bayita Cameroon gye baatwala omuvubuka ono ne banne okugenda baguza golodi gwe baasanga nti golodi ono yali wa fake okumala okumutuusa e South Africa nga ssente babaferedde za bwereere. Kyovula nti omwami ono Sk Mbuga alina emisango mingi nnyo etasobola kudda mu South Africa wadde okukola ekintu nemu ng'atuuse South Africa era emisango mingi nnyo egimunoonyezebwako. Ngenze maaso gwe walutinkudde ffe twali twebase ffe twali twakuvaako kati nno nga ngenda maaso program gye nasoose okukola oba ekigulalo gye kinasoose obbawa mwenna aba famire y'omugenzi Nyanya abali mu Uganda
omwana wammwe mbategezeza kigulupu ky'abantu ekyamutta ngera n'omwami ono Sk Mbuga Kabangala y'omu ku bantu abaali mu lukwe olwatta omwana wammwe so mba munoonya omwana wammwe abamutta mumanye nti omu ku bantu abatta nnyanya oba bali mu lukwe ye Sk Mbuga Kabangala kubanga be bali mu lukwe olw'okutta omwana wammwe temuddamu kubuuza ani yatta ki ani yatta omwana. Mbuga olw'okuba nti olina ebikolobero bingi ebijja bikutambulirako wagenda mu maaso ng'omusajja atalina nsonyi n'oddira omu ku yanga kazini sister wo kino nno kyannaku njala mukiwulirize bulungi. Sk Mbuga abewandirako mu mugagga alina ebizibu bingi ntoko. Mbuga ono yaddira omu ku bakazini young sister be n'amweganzikako n'amusiga obulwadde at the tender age kubanga omwana yali under age n'amusiga obulwadde n'amufulisa n'olubuto. Ekintu kino kyasparkinga conflicts within the family era omwana ono bagezaako nnyo mubuuza ani akutuusizaako ekintu kino. Omwana akonfirming ati Sk Mbuga ye yantuusaako ekintu kino ng'amaze omusiga obulwadde amufunisizza olubuto. Family yagezaako nnyo okwagala okuteeka force ku Mbuga n'akozesa amaanyi ge yali alina mu police n'abantu abalala okuba nti yakozesa sente mu family ne bayimiriza embeera eno y'okuba nti family tegenda mu nsasagge. Naye omu ku family member gwe bayita mukyala Kajumba ono ali mu South Africa kale tijakola emirimu gye mu Pretoria yaddamu nattukiza embeera eno mu family era Mbuga yakola kyonna ekisoboka okulaba nti addamu azikiza omusango guno kubanga yakimanya nti bwe bagula omusango guno ku ye nga yebaka ku mwana atannatuuka ate kiranga mwana wa family cousin sister we kijja kuleeta obuzibu. Kino nno kyanyiza Kajumba ekyatuuka omujja mu Uganda aveemu ng'awulira embeera tagisobola nga tajja kulaba nti alaba omwana omuto muganda we ng'ate ono gwayita muganda we Kabangala yamukyusizaako ogw'obuliisa maanyi n'atuuka omufunisa olubuto. Kino nno kyaleeta obuzibu wakati wa mwamukyala Kajumba n'omu ku family members gwe bayita Mai Kabangala ono nga mwanyina wa Sk Mbuga okuba nti baali baagana ebikondo bavu bebifu babuguma ku nsonga z'ono omwambi ng'amaze okufunisa mwannyina omuto olubuto olw'okuba nti ye buli kiseera agenda asiiga buli muntu gw'asanze siriimu olw'okuba nti yazaalima siriimu ono. Kati before nga sinnagenda wansi eno mukulu Sk Kabangala eyeyita Mbuga nakusirikidde emyezi 8 emabega nga nkugamba toyingira mu mazina ga nkima nga towulira. 1 tetugana kubeera mufere kukola business zo. You have all rights. Bwe tuba tuli mu mboozi ezizimba eggwanga either olina kunyumya mboozi zimba ggwanga oba kunyumya mboozi zokola ki business zammwe. Kati wano wenjagala okusomezesa essomo otegere nti va ku bantu toddamu kumanyira bantu. Bw'oba osobola okubaka ku kazini sister wo ali under age nga tanaweza myaka 18 n'omufunisa olubuto n'omusiga n'obulwadde n'okyankalanya family yonna n'ogikyankalanya kubanga gwina ebizibu byo ebitategerekeka wandibadde weesonyiwa abantu. Mu kino ate bw'omala ofunisa omwana ono olubuto n'omusiga obulwadde wagaana okulabirira omwana gw'osiiza obulwadde n'omwana yennyini gw'omuzaddemu wagaana omulabirira ng'ate omaze omusiga siriimu. Future y'omwana ogisse omusiiza obulwadde omulekedde omwana omuto ate nga naye mwana muto. Okumanya guno omuze gujje gw'okugoberera okuva edda wano ewali ekinyusi. Wano we wali ekinyusi. Njagala muntagingire Leila Kayondo. Ono yamukubako Katonda amuggyemu amaaso. Sk Mbuga njagala public etegeere nti mukazi wo eyasooka ng'okyali Masaka bamuyitanga Zaalwango. Zaalwango nno yali sister wa Leila Kayondo. Ndooza mulaba emize gy'ono omwambi gikwatagana. Omukazi gwe wasooka okubeera naye e Masaka yali Zaalwango. Zaalwango ono ye sister wa Leila Kayondo era naye gwe wakwata n'omuwasa ebbanga lyewamuwasa naye n'omusiga obulwadde n'otuka okwagala omukuba omuttamu omuntu.
Zalwango nonno ne muganda Weleira Kayondo omuyimbi bonna banzalwa y'omu Masaka Kisoso Kiwangala Road gye babazaala. Kati njala kwewuunya omusajja omukulu ategeera nti omanye eddiini era otegeera ebyobuwangwa nennono ng'oli musajja muganda oŋŋamba otya nti wakimanya nti Zalwango omukazi ogwo wasooka okuzaalamu abaana muganda wa Leira Kayondo n'oddira famire yonna n'ogisiga obulwadde n'ogimalawo. Zalwango maze omusiga obulwadde omulekedde abaana osudde ozze mu Kampala osanze Leira Kayondo muganda wa Zalwango naye omutadde ku bandi wagoni omusizi obulwadde omwagadde omaze omukuba naye omusuddewo weeyongeddeyo dduse. Kyokka bano abaana bazaalibwa famire y'emu ku kyalo kyekimu ng'obamanyi. Mukulu okoze ebikolobero bingi nnyo naye ndooza wandibadde weewummuzaako kubanga vidiyo tennaba nze nkyakuyisaamu lukwakwayo nze naggambye okunoonyereza kuva ku SZ mpaka ku Z. Mu bufere bwo ng'obutandika obusoma mu bitundu by'e Masaka still omuntu gwe wasooka okubba oba okufera yali makanika. Onono makanika yamwali ku kyalo kyekimu ng'era mukwano gwa famire yo. Wamufera ng'omufera ng'oyita mu ssente oba obisente bino bye tuyita ebya black dollar. Olw'okuba nti wamusomeramu omuzannyo guno ye ng'alowooza omusanyo mutuufu omala omuggyako emitwalo 3 egya Uganda emituufu n'omuleetera dola azooze gy'afunemu ssente empya n'enkadde bw'amufera ssente zino emitwalo 3 n'akimanya nti omufeze n'akunoonya n'odduka. Nakati gy'oli omwami ono makanika bwe twogera akyalina case reference ku poliisi ekunoonya nti oli mubbi wamufera olw'okuba nti wadde wadduka kubanga akumanyi nti okyaliyo oli mubbi. Ngenze ku nsonga endala. Mukulu bwe bakuwaana okudduka toyitanga w'opangisa oba w'osula. Nina information gye nfunye nti era mu bantu bwe wabbe South Africa wabbiramu ne muwala wa Leke Dube gwe bayita Bongi Dube naye wamufera akakadde karandi kalamba n'omala situno ino omwebakako era situno omudropinga n'odduka. Kwega gwe bufere bwe bwava mu kujooga okubba ssente n'ogobbyeko ssente omwebakako n'omusiga ekirwadde n'odduka. Era wagenda maaso ne muwala wa Kedube gwe bayita Bongi Dube naye n'omufera million rand namba n'omala omufera million rand namba n'omwebakako n'omusiga n'obulwadde era n'odduka era naye akunoonya. Still n'ogenda maaso n'oddamu n'ofera Royal Family mu South Africa ssente empya n'enkadde era n'odduka nga nazo tezikumalidde. Ngenze maaso. Olw'okuba nti wagenda okulaba embeera tetambula bulungi ssente z'okukwata tomanya woziteeka buli kimu kiyitira mu ngalo tekirasobola kuterera n'ogamba okoze etya. Olw'okuba nti abafere muyina endowooza egamba nti buli kimu mugenda nakyo ate temutya. Wagenda ne weeraguza n'oguza amayembe n'obeera nago ne gakusaba ki ekyokunywa oba ekyokulya galyo gakuwa obugagga. Wayina mwannyoko gwe bayita Sulaina. Sulaina ono nno yali mwannyoko ng'akola mu bitundu by'e Rukaya. Yali mukazi nga yeekolera gije ku night club e Rukaya. We yali akola emirimu gye. Sulaina ono yali akola mirimu gye mu bitundu by'e Rukaya ku night club emu ku mwala we bayita kukatta bazungu. Ndowooza bwe njogera kino nawe Sk Mbuga ojja kimanya nti ng'oli e South Africa wamanya nti amayembe gwali omaze okugula essaawa eyo nga gagenda kuwa nsimbi gaali galina okufuna omukyalo w'okunywa gali gakuwa ensimbi. Wamanya nti olinayo sisita wo gw'osobola okuyita ajje South Africa omale omutuuse South Africa omugabira amayembe go gamunywe. Wakubira mwannyoko gwe bayita Sulaina n'omuyita e South Africa ono omukazi wattu yali yeekolera mirimu gye Rukaya ku night club ku mwala kukatta bazungu gwe wayita n'omutuuse South Africa. Bw'omutuuse South Africa n'ogenda mu bigali byo n'omulamiriza n'omuwongayo amayembe ne ganywa Sulaina ne ganywa omwana muwala ono ne gamuttirawo era n'afa. Okuva lwatta mwannyoko ono ng'omaze omuwonga mu mayembe Sulaina Mbuga watandika okufuna ssente ez'omujjirano nga buli gw'ofera taddamu kukulondoola ne buli gwotta teruwadde kidda kuddamu kukulondoola mpaka n'olwaleero ekikulondoola nawe tokimanyi.
naye mu bintu byonna byokola otuuka otya okutikka mwannyoko omugye erukaya omutwale mu South Africa omusaddaake Mayembe kubanga oyagala ssente. Kino ne kikolwa kya bujozi nnyo ate kya butemu nnyo. Mwannyoko bw'atonakkirire wa Ssenkaaba olw'okuba gweyagala ensimbi n'omusaddaka Mayembe go era bwe gati amayembe ne gamunywa omukyalo ono n'azikirira kubanga gweyagala ssente. Olw'okuba nti obuzeebwo bwabukutandika kuva dda mu buto ng'oli mubbi kkungwa bwe mwabbiranga ne muteega emmotoka ez'abasuubuzi ku luguudo lw'e Masaka ez'abasuubuzi kubanga information generaga nti mwaliko ba highway robara before nga tonagenda South Africa. Bwe ngamba ekigambo highway robara muntu ateega emmotoka ez'ebyamaguzi w'emmotoka z'abasaabazi nga amaze okulega nga mulimu abantu balina ssente na guno omuze Sk Mbuga gwe Kabangala yagukolako mu bitundu by'e Masaka nga bateega emmotoka z'abasuubuzi n'okuzinyagulla ne bababbamu ebintu n'ensimbi enkalu ne bazitwala. Mukulu Sk Mbuga nga bwe nkugambye nti oyogedde ku kintu ky'obusiraamu ne nkugamba kyesonyiwe. Olw'ensonga ekintu ky'obusiraamu tojja kusobola kukimalako nakyo. Abasiraamu beesonyi bajje mu mboozi zo nga nange bwe sitaba bateeka mu mboozi zange. Mu maaso bw'otyo bw'ogendanga okozesa obusiraamu nga bw'ogambye njala kubuuza famire y'omuyindi omu mu South Africa eyakwesiga ng'omaze okugibuulira nti oli musiraamu era muyina engeri gye mutambuzamu eddiini y'obusiraamu mu Uganda. Omusajja ono muyindi n'akwesiga bulungi nnyo n'atandika okussa mu famire ng'omuntu akola ki atoola. Omwami ono yakwesiganga olw'okuba nti oli musiraamu n'akuwa ssente ez'okuba nti ogenda kuyaba abasiraamu abali mu yondego okukola okugulawo emizikiti mu Uganda. Omusajja ono wamukola ekintu kibi nnyo to the extent omwami ono wamwavuwaza n'omubba ssente z'empya n'enkadde n'otamulekera wadde n'ekikumi kyokka nga yakuwanga ssente okula nti aggulawo emizikiti mu Uganda n'okulaakulanya obusiraamu. Muzimu ku ssente ze wabba ku musajja ono mwe mwavanga ssente ze wagulamu emmotoka ez'ebbeeyi n'oziyingiza Uganda. Emmotoka zino zaavugibwanga batoobo era njala tegeeza bannayuganda. Buli munnayuganda mukimanyi nti okukola n'okusonda ensimbi ssente ziva mu bbanga. Abafere bangi bali mu Kampala nga beeyambisa okuba nti bakola ssente naye nga tebakola ssente. Omwami ono alina batobe babiri, omu bamuyita Sula Sk n'omulala bamuyita Haruna Sk. Amannya gano bagakozesa nga family name naye nga bali mu image ya mukulu waabwe ono Sk Mbuga kuba nti bavuga luxurious vehicles mu Kampala naye nga zino zonna emmotoka za bubbi ziriko emibiri n'emisayi gy'abantu okuba nti babattanga olw'ensimbi ze bajjanga mu bufere e South Africa n'okutta abantu. Mbuga ngenze maaso. Mbuga osobola okubuulira eggwanga emmotoka zonna z'olina mu Kampala n'era ze wali olina wazijjanga ludda wa? Ntandisa. Emmotoka ezisinga obungi zonna Mbuga ziyaleeta mu Kampala zonna emmotoka zaali zibbiddwa e South Africa. Era ng'emmotoka zino bwe zimala okubbibwa Mbuga ono ababbi gwe bakubira n'ajja n'agula emmotoka zino ku ssente eza layisi n'aziyingiza Uganda. Ne mu mmotoka emu enzibe gye yabba e South Africa mwe muli akamotoka akamyufu ak'ekika kya Benz ke yawa mukazi we ke yalinga avuga nako yali akabbye South Africa. Enenne emmotoka enzibe ya red oba ya Benz emyufu emmotoka eno yaliko emigozo bana kumbe tinena nyinyo yenyiri baamutta okufulumya emmotoka eno okufulumya emmotoka South Africa ogituusa mu Uganda. So Sk Mbuga okutuuka mu Uganda n'okuba nti atandise okweyisa China n'emmotoka zonna eziri mu compound zonna ziyaleeta ezalikangako gibi zonna zabbibwanga South Africa ne zimuleetwa mu Uganda. Zonna tekuli mmotoka gye yali aguze mu katale kansi yonna nti alina lisiiti yaazo. Emmotoka bazibbanga ku street South Africa okuttiramu abantu ne bazivuga ne bazireeta ye n'azipiki nga wazipikinze mu Mbaasa ne bazivuga ne bazimuleeta n'azisula emisolo ne ziyingira mu Uganda. Ngenze maaso.
kati no wano wali okulya n'okombe sowaani. Sk Mbuga ogamba nti olina ssente. Naye ku ssente ezaakuleetera leenya ze zimu ku ssente ze wafera omusajja Omuswidi ng'era okozesa girlfriend wo essaawa zino gw'oyita mukazi wo. Kino nno kyakuviirako okukwatira mu ggwanga erya Dubai. Era mu ggwanga lya Dubai information gye Dubai ndaga nti nekkomera mu baakusibira lyali lyanga ly'abalwadde baakuseparating nga baamanya nti oli mulwadde. Remember, at Dubai, the moment you are caught when you are infected with AIDS, bw'oba olina chance nyingi nnyo, you can survive ne bakuteeka ku deportation. Bw'oba tebakutadde ku deportation basobola okukutta. Kati olw'okuba omwami nti yali agalibwa international community yafuna chance tebaamutta. Baamuteeka mu kkomera eri separate eri abantu abalina ebirwadde ng'ebibye ebiri serious disease, kubanga abo bayitira serious disease tebaagala kwereetera. So omwami ono yafuna omuwala ono eyali aganzizza Omuswidi. Omuswidi ono yali pensionia nga naye amaze okuwummula alina ssente empya n'enkadde. Olw'okuba nti yali amaze okukwatagana Sk Mbuga, omwami ono yasomera omusajja ono baawe ensi, yamusomera omuzannyo ogw'okuba nti basobola okudiringa mu goodi mu Uganda, nga Sk Mbuga olwo naye amaze okuba nti alinamu ku busente obusobola okuba nti ayogera ne muhoozi n'ekirumira okuba nti basobola okuteekateeka okuleeta abateeja okubajja mu nsi yonna, abagagga, abawarabu, abayindi okubafera golodi. So Sk Mbuga bw'amala okufuna omuwala ono mukwana bavudde mu ddiiru, kati n'omuwala obusiribwe naye yasomera omusajja ddiiru ey'okukola ki, ey'okugula golodi. Bw'atyo omusajja n'agwa mu ggabo lya Sk Mbuga n'akakazi kano akafere, ne bafera omusajja omutitimbe gw'ensimbi gwonna. Ekyamuleetera omukwatira e Dubai ne bamala bamwandolinga Sweden gye bamusibira ebbanga. Bamala omusibira ebbanga bamala ne bamuta n'akoma waka. Naye mu process y'okkomawo waka, nkiddamu, mu process y'okkomawo waka, Mbuga yasanga obuzibu bungi butya. Agenda okuva gy'avudde ng'ebimu ku by'obugagga bye bamafiya amaze obbitwala. Era bwe twogera Mbuga tabagamba nti alina kyalina eky'amaanyi mu Uganda. No, tabuzaabuza. Mbuga tabaga nti alina eky'amaanyi mu Uganda, ebintu byonna bamafiya baabitwala. Ne ka TV ke yataddewo ako kalimu omukono gwa Muhoozi Kanyirugaba. Olw'okuba nti bamumanyi nti balina emisango mingi nnyo basobola omuwaayo, y'ensonga lwaki bamukozesa ensobi ajja lumbe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati wano nno we wali firimu. Mbuga obadde okozesa obusente bw'wasigazaawo n'okuba nti okozesa state agencies n'abakulu mu government okutandika okufera abantu golodi batya. Mwakola website komutundira golodi, muteekayo golodi omutuufu, bwe mutuuke ne mufera abasajja nga bafeze golodi omufu. Mwatuuka ebiseera ng'okolagana ne Muhoozi Kanyirugaba n'omugagga eyita Godfrey Kirumira mu Kampala. Ono omulimu gwa Godfrey Kirumira mu Kampala mu bintu by'okufera bino, ye akozesa chance olw'okuba nti alina mansions esobola okusikiriza omuntu yenna azze okuferebwa mu Uganda, gamba ng'okusulamu n'okusibamu n'okukolera mu business. Ye omulimu gwe gwalinga kwakuleeta bateeja batuusa mu maka ago kubawa good life na kubalabirira babeere mu line nga tebasobola kubuuka mu ddiiru eno. Kati Mbuga ye omulimu gwe gwalinga kwa kunoonya bakasitoma na babbi bagenda okubba ne balinnya ennyonyi, batuuka ku kisaawe Entebbe babayisa mu VIP section on orders of Muhoozi Kanyirugaba gwe muyita first son nga resi first son. Era bano abantu abagagga either Muhoozi kennyini yabeekimiranga akozesa SFC motoka za gavumenti ez'amagye, kati omuntu wange ozze kudiringa mu golodi ngoze mu Africa ne bagamba first son yakukima ate amagye gakuma president ge gakukima, walayi ne oba olina sente ku account osobola ozijjayo ng'omanyi nti oli mu ddiiru ntuufu. So no, Mbuga ye omulimu gwe gwalinga gwakola ku negotiatinga, kubanga abaleetanga abateeja bano okujja okugula golodi galinga amagye ga SFC on orders of Muhoozi Kanyirugaba nga naye mu ddiiru mwali. Ono Kirumira ye abagagga babaleetanga mu maka ge emuyenga wa mutundu yonna gy'alina amaka ge ebbeeyi ng'abaleeta kubabeera bazungu tuli comfortable nnyo kumbe bagenda obbabba. Mu kino babba abantu bangi nnyo okubafera, era abantu bangi nnyo baddeyo nga bakaaba. Ky'ovola nti omwami ono tasobola kuddamu kulinnya Dubai, tasobola kuddamu kulinnya South Africa, tasobola kuddamu kulinnya mu kintu kyonna kye bayita Europe. Ensi yonna eri mu Europe. Sk Mbuga Kabangala bw'oba osobola okulinnya mu Europe, bw'oba osobola okulinnya South Africa ne Dubai jangu okimu omutwe gwange. You can't. You can't. Kubina ebintu by'okola. Ngenze maaso.
Ngabe mbagambye nti emmotoka zonna zazaavuga ez'ebbeeyi mu Kampala tekuli mmotoka n'emu gye yagula ssente entuufu ze yalina zigula. Buli mmotoka yonna yajja okutuuka e Kampala ng'eriko gippi zino zonna emmotoka zabbibwanga South Africa. Era abaazigulanga emmotoka zaavanga South Africa abaazigulanga baazisanga mu kikampuni kye bayita SRT. Era nga ssente ze yagulanga emmotoka zino buli mmotoka yagigulanga $600. Atamanyi mu bwangu $600 ze ssente meka kankubalira wano mu ssente entono. Bokwata $600 n'okazza mu ssente za Uganda ku current rate kwata $13.7. Kiba kitegeeza buli mmotoka Mbuga gye yaleta mu Uganda yagigula $600. Bwe bukadde 22,220 ze ssente za Uganda ziyagulanga emmotoka ezo. Zonna zimulaze babagamba nga zigula obukadde 8, zigula obuwumbi 2, zigula ngo zonna bamalanga kutta bannyinizo ku street oba baziparkinga ku makirabu oba mu compound z'abantu ne bavuga emmotoka ezo bazoolekeza mu Uganda ye n'azigulanga $600 ku mutwalo. Naye nga zonna zaatukiranga Uganda wakati wa milioni 22,220 zonna emmotoka ezo. Era nga n'emmotoka eyo eyasinga okuvaako nnabe tasobola muddi South Africa ke kamotoka akakamyufu ke yawanga mukazi we okuvuga mu Kampala akaka Vivian nga kubanga akimanyi emmotoka yattira mu omuntu era naye bakyamunoonya. Ekisinga okwewuunyisa mu bantu bonna omwami ono be yafera be yajjako ssente empya n'enkadde mu golodi mu bufere bw'eddagala na buli kimu kye yakola olw'okuba nti yali musajja ng'amaze okuguma mu bikolwa eby'obutemu. Mbuga ono bwe yavangayo okuba nti abantu abamunoonya be yali ng'amaze okufera yafubanga nnyo okulaba nti abajja mu budde obutamugoberera. Omwami ono abagamba nti musiraamu, abagamba nti ayagala ensi ye, abagamba nti ye tayagala nkyukakyuka kuba akimanyi enkyukakyuka weekyukira. International community ejja kujja efuna Mbuga ono by all means. Yensonga lwaki alwana by all means okulaba nti awagira gavumenti y'abafere banne esigale nkiddamu. Ensonga lwaki Mbuga alwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu akimanyi bulungi nnyo nti gavumenti yaayo serite bahabulwa mutani wa Karekezi wevirako. International community omuli Dubai, South Africa ne Europe bagenda kusindika ebibaluwa bebakuntumye Mbuga bamukwate tanya kyagenda sigaza. Kati aina kusigala ng'asigala mu gavumenti n'okugiwagira ey'abafere banne era basobola okukkiriza obubbi bwe n'obutamuwaayo okusigala mu buyinza. Ye ensonga lwaki omwami ono alwanyisa gavumenti obutakyuka kubanga akimanyi gavumenti weekyukira bagenda kuba bakola ki? Bamutwala ku misango egy'abantu abamu be yafera n'abatta, ku misango egy'abantu abamu be yajja mu budde nga batandise omulondola ku ssente ze yabajjako. Ngenze mu maaso. Sk Mbuga oyina omuyindi omulala gwajja mu budde ne famire ye ey'abantu 7 ng'omaze omufera ssente empya n'enkadde. Ono nno yatunda kampuni ye gye bayita Phoenix Africa nga gwo gye mutunzizza ng'omaze omufera. Bw'omala omufera n'otegeera nti omwami ono ajja kuzza omuzigo wasalawo n'osindika abantu bo famire ne bagizikiza gwe omutima gw'olina. Ensonga endala yiino kuno kutegeeza ngeri gy'olina okubehavinga mu public. Mbuga bw'otunula ebikolobero by'obadde zookola okuva ng'okyali mwana muto ne byentegeezeza public bibadde tebamanyi. Bw'obanga omanyi nti oyina ebizibu emabega nga bikulondoola totiikulanga ntalo z'otaasobole. Bw'obanga olumba mu bantu b'olumba toddangamu kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omusajja alwanirira miliyoni 45 ez'abantu zifune obwenkanya. Gwe olwanirira buli maawa bwo kubanga busanyufu n'amayembe go ge weegulira. That's the big difference between you and Bobi Wine Kyagulanyi Robert Ssentamu.
golwanira kusanyusa buli mawabwo nakwebeza onto oli muganga n'obugagga toyina kolera nkuwadde ekintu n'ekimu kwatu nakyo osobola bulamu omulimu gw'osinga okusobola mu nsi muno kwegaddanga n'abakazi kubasiga bulwadde kubafunisa mbuto na butalababirira ngenza okumala okusoma history ono ena Mbuga ng'olina abaana bawera 10 mu South Africa tolina mwana n'omu gw'omanyi bw'alya bw'asula bw'anywa nkiddamu bw'obanga omanyiira abantu sooka omanye biki by'ogenda okukola ngenza okumala okusoma olukala luno nga mu South Africa wokka olina abaana bawere 10 tomanyi mwana wadde omu bw'asula wadde bw'alya naye nga n'abakazi bw'abazaalamu wabaliko basiza obulwadde omuntu gw'omanyira lwanira ggwanga lyonna naawe nga mwoli kiki ekyakujja otandika okwogera amafuukule nga ne byogerako tobimanyi 1 oli P7 drop out wava mu P7 tuwatona P7 ebibuuzo byakulema Katonda akuyambye akuwadde mu bukujjukujju obw'okufera ate otandise okwogera mu bantu kye tugamba nti omuntu gwe bayita omugagga teyeesomera teyeeraga kati olw'okuba nti oli mu mbatuutulamu omumpi nnyo 0.5 GB RAM otandise okwogera mu bantu naye nga abantu bamanya history wo gy'ovudde ne gy'ojja essente waki tosirikako bw'osirika weekosa njala kuwa magezi gali gamu bw'oba oyagala Uganda ekunyumire va ku people power va ku nope bw'oba oyagala Uganda ekunyumire mira ARVs zo in time osobola okulaba ku Uganda empya nkiddamu bw'oba oyagala Uganda ekunyumire mira empekezo eza ARVs mu budde weerabirire osobola okulabikako ng'omuntu otherwise bw'onodda ku struggle tandika ojjogerako ne weerabira okumira empekezo ekiddako ogenda gwa ddalu ate kino nkulabula eno struggle erimu omukono gwa Katonda buli ayogera ku Kyagulanyi gy'amaliriza teri amanyaayo noonya ku mukwano gwo gwe tuyita Brian White oba Brian Might gyali noonya Matayo Kyaligonza noonya bannaabwe n'abalabadde bamanyira Robert Kyagulanyi gye banaasibira ojja kwerowooza nti oli ku ARVs ogwire ekizibu ky'otajja kumanya kubanga kijja bwetugambira tosekerera nnaku ya munno kubanga neeyondese eyambala essaawa zino oluma Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanirira eggwanga naye nga naawe okimanyi bulungi osula teweebase omeketa amannyo weegaaya weegolola mu buliri kubanga olina ebikolwa ebikyambe wakola ng'okyali mu buvubuka bwo nga tonnava South Africa nkiddamu Tereza amayembe go ge wagula agakusuza nga weegaaya omeketa amannyo emboku wanvuwa n'amato kubangalla ng'amanya go kabangala ekika ky'omusu ogumu gwo nti abakutuma amanya in fact tebategeera nti kabangala kika kya musu ate ngo musu guli mu rat family kati bobanga wabanga lobongo n'amatu nemba nezikuwanvu wange ebibayi bya mugo please soko mining business zo nga tonda mining national issues kubanga national issues temuli bafere 1 temuli babbi temuli batemu tulwanyisa babbi bafere batemu nawe weyungako kati gano mazima ganchi matogenda gaddamu mira ARVs zo increase your RAM of the thinking capacity before you enter the issues which you can't handle. We are talking about national issues, not night dancers, not con men, not witch doctors. You have a lot to do because I know on daily basis you have to swallow your ARVs. Don't mind other businesses. You have your daily routine businesses of taking ARVs so that you can control your head before it's too late. You understand? What the same? Zino national issues si issues za kufuwa mindi emweja kudugala kubanga tofuwa ne mindi omusajja omukuja kifuise mindi zino issues zisi za kumeketa amannyo ng'ekiro weegola mbuliri embazi tuko kwewolega ng'ebayiba ya muwogo no zino si issues za kusula ng'ologo otana nga gobologo otana ekikusuza ng'otambula ebweru kiki gw'omugagga alina sente lwaki osula ng'otambula because olina abakubanja bye wateekayo bimanyi bulungi nnyo wawaayo mwannyoko
Sulaino werukaya n'omutwale South Africa n'omugabira mayembe go. Amayembe kakugamba watugamba kolo yagala sente. Kiche kikuzanga otambula. Oli kawundo oli ki? Mind your business kubanga oyina direct schedule eyokubira empeke ofuna obwongo butera mu line. Otherwise bova ku mpeke zino ojja kuba ovuga obumotoka obuwepanka nabo emmotoka ekkubwe kubanga ojja kuba tokyakola. So mind your business and your timetable ezokumira ARVs. Ate wumuza engalabiyo. Mukuru wumuze engalabiyo wumuze engabo yolekera okusiga abana babandi obulwadde. Oyina kalenda eyokumirira keddagala lyo. So tunulira kalenda yo gyobaofaako ennyo. Totunulira political issues kubanga tokyalina gwosobola kufeera mu South Africa wadde China wadde India baakubuuka. Soon or later tugenda kuwulira ng'ennyumba mwali ogaa nti mwosula bagitutte. Soon or later tugenda kuwulira nga n'eddwaliro ogaa nti olizimba kubanga terigenda muwadde empiso nga nalyo balitutte. Ekino kyo kyogeredde wano. Soon or later nkiddamu amaka gewepanka nago bagenda gatala kubanga already sanctions weziri ez'ennyumba eyo omotoka bo bagenda butwa na buli kimu kyolina bagenda kitwala. Soon or later kati go bakusindise mu muzannyo guno ndoza bakusindise ku address nkyamu ate wegendereze wakatandika okwavula oyagala kuyimirira kutambula banga bulungi oba mangala bulufe tuli bamangalavu wegenda omangalalireyo ffe tutwagala kumanya njagala basiibula mbaleke nkoma mu video ey'okubiri eya security alerts ezigenda mu maaso mu ggwanga. So njagala kumaliza video eno nkoma mu security alerts just 3 minutes nkomawo. Mu 3 minutes nkomawo ne video da security alerts eza struggle ono mumaze kirasi yenji maze nja kudda olulala bw'anaaba yagala nja muwa kiraso endala. Nkomawo mu video eya security alerts.